era kooti nevaayo negamba obuzibu ne kooti teyabayambe bo nga bwe balowooza kubanga kooti yagambye ntya ekintu kino kyayita mu mateeka naye ate mu musango gwe gumu kooti y'emu negamba nti ono clerk wa parliament, clerk mu Luganda abeera kalaani wa parliament twagala akangavulibwe kubanga ekintu kino kyali kikyamu ye nga accounting officer teyali kikkiriza. Kakati clerk wa parliament oba oyagala akola eki bannaye? Kuba clerk wa parliament si member wa commission, mukozi wa commission. Era mu kusalawo ku commission teetaba mu kusalawo, atula wali ne pen ye n'ekitabo ng'awandiika minutes kye bamugamba kyakola. Kakati mutudde mu meeting naye nga mwali n'awandiika minutes, muyisiza directive kakati mugenda kwegabira sente, ye n'ataking a note ne mumugamba clerk sente ezo making sure immediately kubanga minutes agamba with immediate effect, ekitegeeza enkeera abantu bano bafuna sente. Muve ku bino babuzaabuza nti bakiteeka mu budget eyaddako naki, tebabuzaabuza, kyali with immediate effect. Clerk yalina okuimplementing ekyo. Kati clerk agenze na implementing anateeka mu nkola commission kyegambye. Ate kakati musajja wattu bwe bali mu kunenya, ate sigamba nti naye atuukiridde nnyo, kansubire kinaamuwa ekyokuyiga n'abakozi ba gavumenti abalala nti gwe nga sibo servant bajja kukozesa bakutomeze kujja okubeera mu buzibu. Wakati bano ba politician baba bamanyi engeri y'okuzanya emizannyo gyabwe oba ne kooti oba naki, wakakati kooti egamba nti akakati mmwe ba politician temulina buzibu, ono omukozi wa parliament yalina obuzibu. Ekiteeso si ye yakiyiza, ne ku ssente teyafunako wadde ennusu 10 ezo zennyini ezo, ayinza okuba yafuna endala simanyi, naye zino ezoogerebwako akawumbi akamu mu miliyoni 7 teyafunako. Zaali za Honorable Mpuuga 5, Sirwanyi Solomon 4, Osia Kampulira 4, Esther Foychani 4. Kati ono si ye yasalawo era teyafunako yadde 10. Naye ate kooti yemu egamba nti kakati akangavulwe. Kati bano abalowooza nti kooti yabataasizza, simanyi oba tebamanyi kusoma Luzungu, kubanga ne bwe tugamba nti kale amateeka togamanyi nnyo, naye Oluzungu ddu lwangu. Kansubire ekyo kitegeerekesa obulungi, so ffe tukyalemeddeko. Speaker byagamba nti kakati kooti yasazeewo ensonga enti tugenda gidibetingako. Njagala kumujjukiza owekitiibwa Anita Among anjogera Oluzungu, Oluganda lumusumbuwa. You are not Parliament of Uganda, you are the Speaker of Parliament. Parliament is all of us as leaders therein, elected leaders. Your duty is to preside. So do not frustrate our fight against corruption, because we are not going to stop. So we are insisting we must be able to debate this matter. If they are saying they are innocent, if court is saying legally everything is okay, well, the same court is saying the clerk should be punished. So for us to want to deal with these people politically, if they think legally they are covered,